mukazi okwata emiliyoni n'ogimuwa n'omugane ne miliyoni yiyo eno ya maama wo eno ya brother wo zino 5 ziteeke mu nsawo enzibizi omanyi kyaddako akakaaga nga kenakuwola nga tokampadde akakaaga kyokka nga omuwadde ziwera 7 mukazi okwata emiliyoni n'ogimuwa n'omugane ne miliyoni yiyo eno ya maama wo eno ya brother wo zino 5 ziteeke mu nsawo enzibizi omanyi kyaddako akakaaga nga kenakuwola nga tokampadde nkaaga leero mazaalibwa ga Hajji Abby. Happy birthday. Twagala okwagaliza amazaalibwa amalungi Hajji Abby Mukiibi. Kaakati nno munnaye bagamba kitebikanga kiyinza olabikanga oba ekigira. Nyinza okuleeta olugero n'endabikanga agira. Kireete nga bw'okyagala tugwe omulamu ennyo. Sinza omulamu ennyo. Abantu kankireete mu ngeri ennungi. Abantu bwe tubaako bye tukola tuyinza olowooza tukoze nnyo bali agamba nti ekiwola bakikwasa ngalo. Hajji Abby Mukiibi alina international movies zaalimu yalimu Last King of Scotland yalimu nga Drive oba omujjukira yalimu Sometime in April I think ye movie ekyasi ekita bantu e Rwanda ngenda kuddamu ate njiraberwa Hajji kyaka nagira simumanyi yalimu ng'omuyeekera yalimu ng'akulira amagye. You know it is different okulaba omuntu gw'omanyi n'omuntu gw'otamanyi. Yalimu ng'akulira amagye. Yali muyeekera yali akulira bayeekera. Kati kawenja naye nga ye muyeekera wa ku ground ate kawenja tiyafaanana nnyo abayeekera n'asukka. Bano ababeera ku loodi toolo ba. Negundi kati ate zirimu bbiri kati ntabisa firimu bbiri. Waliwo Sometime in April yali yakita bantu Rwanda. Then waliwo Wheatlight. Is it Wheatlight? It is Wheatlight. Muyalinga omuyeekera bagita Sometime in April yeno yekita bantu e Rwanda then waliwo kibayita Is it Wheatlight omuyalinga omuyeekera yafiira mu nnyonyi yeeyo eno Sometime in April kati era waliwo eri endala nga muyeekera so alina international movies 3 namba mu kaseera abazungu aba Hollywood we yayagaliranga okujja mu Africa okukola movies Abby Mukiibi ologayo ne yazanya Shaka Zulu they had faces ze baatiranga peakingamu naddala nga story yagala kugwa mu region yo so twagala okuweza Hajji Abby Mukiibi for that contribution. Before nga sinaba kujja nze Hajji Abby mumanyi nga tata mukwano gwange Ibrahim Mukiibi. So Hajji, happy birthday, and personally I appreciate him so much for appreciating me as well. Kale amazaalibwa amalungi. Ebe bantu botasobola kusinzira eri n'omutegera paka ng'omusemberedde. Omanyi mu bulamu buno kibi abalina ekirabo ekyo sibalinaako buzibu. Naye omuntu wandibadde ng'omuntu akulengerera n'akudefininga n'akumalayo. I know. Kafenze nalinga mutire eringa omala omunacha tata wa mukwano gwammwe. Kyobala bantu abatogera na Hajji Abby tulina ffe kye tumulowoozaako. Aboogera ne balina kye bamumanyiiko. Nze I think obulamu bulina bba bwe butyo. Okay. Anything else